Wanji chicken. Send a video, baby, nkulabe. Naye wandabye dda ate noddamu n'ompita. Anti gwe ngambye nziremu nkuyita si kyo baby. Nakugambye enkya ngenda mbeera comedy store ngenda njagala kulaba. Are you for real? Sawa meka baby, tukomawo ffenna? Simanyi. No, jangu soko je mu video, come in video. Bananga alternative, thank you so much. No, it is okay, njagala kweyongeza, come in video baby. Na chicken za kusengekidde sente z'amata. Inzirabye era nenjagala nkweyongeze, sisobola kukoowa, you're so beautiful. Come in video baby. Manange. Please, I'm begging you. It is okay, my love. Can't take a quick talent. Alternative, banange, thank you so much for the roses. What did the sun around the way, but Sharon Brown. Wanji? Oh, baby girl, you have the train, Bambi. Baby girl, thank you. Baby girl, to inebya febe tanaba kumaliriza, but inshallah we shall finish. Sharon Brown. Nonya tala. Oh God. Bane buli ayagala okumuteeka ku live asendeke request. Hello baby. Hi. Wow. Tomorrow we're gonna be a comedy store, eh? Yeah, I'm gonna be like, are we coming back together? I don't know. Come on, talk to me, baby. Please, I'm begging you. Yeah. Let me even sing for you. Hello, oh my baby. Oh, yeah, my baby. You know, you're my baby. Oh, yeah, my baby. I've been searching for your love. Banana Sarigan Christy, thank you so much. Sharon Brown. Sharon? Yimbira gwe baby. Thank you. I'm singing for you. Let me sing for you even, cause tibwendifuna anjagala nange alinondayo mbachawe nampita sweetie baby byalava balala alindabiriza omutima anjagala tafa kubyanfuna taliko wadembe ate talizanya naira simuzanye date alibafunye nze pape ani ajipaddeyo alternative oyibamuyita alternative gwe obadde otya naawe alternative thank you so much mukazi wange kamukwanire alternative ampadde train ono mukazi kamukwanire gwe wadde mbadde mwagala Sharon baby njagala kuwa boss wange bamuyita alternative bamuyita alternative wuyo bananga alternative medicine akosa alternative medicine eno page kanji following kubanga njeetaaga mu bulamu omuntu akuwa train nze tewali sakufanisha wansubize emitwalo 5 paka kati sakufanisha oli muntu mubi oli zanako sakufanisha oli muntu mubi mwaka ku mwaka naye Katonda akulaba byansi. Sharon, I'm just chicken. I love you. I love you too. Hi for real. Yeah. Neno gina kunsula mukwano kimanyi? Ngara zinkusula. Okula biko you know omusajja, do you have a man? See. Musajja. Can I be yours, please? You're already mine. Sharon, oyine bina. What? Oyine bina? Bina. Tewali muntu atalina bina. Era ndine bina. Naira? Wansi oyambadde?
Era nyambadde ate naabira bwereere. Angabeko ku size y'ebbina eri mukwano. Oi! Ofuna wose essimu. Soko ofune wose essimu. Naliraba otya ndeka. Naawe baby please. Kati bw'obanga oli wange. Abantu bangi batulaba maama. No, olaga nze just weefula wuyimirizi office ngeri side tonyeenya tokola ki just ndabe ebbina. Please baby I'm begging. Just olabe ebbina. Just ebbina lyokka. Ron Banks thank you so much. Just ebbina lyokka baby. I promise. Kati nkole ntya. Just nawoteeka essimu. Esimu giteekewa sala agenda eri mu sitting room olwo ndi mu kisenge. Funa wose essimu baby bannange nnyimye n'okuyima, do you know that? Wallahi nyimye. Lwaki olimba? Nze mpulira nyimye. Ronnie Banks, where are you? Ronnie Banks. Oh, yini? Ronnie Banks, where are you? Ronnie Banks sindika request. Ronnie Banks nkunoonya sikulaba sindika request mukama wange boss. Mukama Katonda wange omulungi Yesu. Tunula eri side. Ewa. Eri ku kitanda side zeri. Ya kimala ekyo kimala jangu. Yandirabye jangu tunyumye kamu. Ate network. Bannange. Network efuse network. Ani asumbuwa omwana tukati mutandise omukubira amasimu. Bannange kikazi gwe bale kunyirira. Kale chicken nonsindikidde kamera. Kamu baby nkulabeko sweet. Oh. Lero banzise wano ku live. Ya nkulabeko baby. Kale kanzije. Okay baby, kale banaye nkwesunze. Nyegwe. Ani yafudde? Nakiteke. Tewali afudde. Wali afudde. Lwaki weesibye akantu ku mutwe? Tewali gyosideko esibye tewali. How are you? Be fine. Sure. Wanje? Sure. Sindako. Are you related to Choseni Becky? No, I'm not. Ngomfananyemu. How? Tokubya onyo. Oli mu nsi ki? Indonesia oba gundi? Saudi Arabia? Ndi mu nsi yange. Oli Uganda? Ekisoboka obeerawo? Mbeera Malaba. Ate Malaba nsi oli muna Kenya? That is my village. It's where I'm born from. It's my village. Wali ya comment is Dubai. Nembwa mwe mumanyi. Oli Dubai? Yeah. Nayo ine ebbeere mutima gwa mbogo. Jesus. Oyine ebbeere mutima gwa mbogo nze kyo nakoma kiraba ku mbaga ya Zaabeeti. Ekyo kivudde wa. I love your breast. I love your nose. I love your lips. I love your cheeks. I love everything you have. Thank you. But there's so one thing I don't have. What? I think what you spoke at the first time. Toina bina. Toina bina.
The scene now. Boba toyina ka Wangi? How do you survive in life nga toyina kabina? No, but it is usual. Like there are some people with no nyash, but they survive. Oyina omusajja? No, Should I give you one? I don't need any man. Nze nkwagala, me I love you. You're like a bro to me. I'm like a bro to you, ani gw'omanyira gwe mukazi gwe. Sikamanyiro. Oba oli musiyazi? See as you. How can I do that? No, I cannot. Ansoke nkujjeko kubanga ne TikTok egambye olaze ebbeere. Ala TikTok ennaku zino eno. TikTok wuno omugagga. Mbabuulire ono omwana mumulaba. Oyo omwana bamuyita Aisha. Oyo omwana gwe mulaba oyo lwakuba bana yemutinze. Kati network eteredde. Abantu njagala mbagambe ekituufu gye nakulaba. Oyo omwana nasoma naye. Naye nga nsinga kirasi saagala kulimba. Koma mu video Aisha nno nkulaba. Nzuno. Ani abadde akubira oyo akujja mu target? Nzuno. Ono Aisha nasoma naye nga nsinga kirasi. I think it's my network. Nasoma nawe ono omwana nasoma naye nga nsinga kirasi. Bana abaana nga tubatya. Nga gwani ayogera na Aisha. Walinga ku ssomero ono Aisha walingayo omulanga bamuyita Sanyu Ani, omulala balinga bamuyita Nasira, omulala bamuyitanga kyali kiwala kyeru nga kimpimpi baba kiyitanga kyani. Nga gw'okwogerako ne Aisha ono ng'otandika otya. Oyogera naye n'ekigeni wayogeranga nange olimba. Ati okwogera namwe twayogeranga namwe naye nga ngamba okuteekamu ebintu byalaavu Aisha bannange ompaako ddi ng'otandika otya osaba Aisha nga nti ajja kusaba akakadde. Nga Aisha n'omala omweyogerezako nti mpaako Aisha wazalayo ku mwana sweetie. Sinaba. Tonaba. Mbadde nkyali. Ekyajja kutwala comedy store. Okakasa chicken ntegeke engoye. Tegeka nze comedy store mbaye 0783 yo number 851933 number yangu. Gisoma speed nawe leka tukolera abantu nange kafune wempandiika 0783 85 19 33 ye namba yangu ncha comedy store Oizo ba weyogeza binonga wavadda mu Uganda gwe nkumanyi trip z'abafuukira trip mwendi leero mwolye oyinayo kyaliwo omulala ow'ebbina kuba nina omugagga gwe nnina boy njagala ojje ne kyaliwo omulala ng'ayina ebbina oba ninayo wakala nga mweru nina wakala naye mweru mutukuvu. Saga tetwagala bikazi byeru bibeera biwunyi. Agala nga tasukka kukalayo kati nga gwe bwoli. Sagala mukazi nze mweru. Njagala mukazi nga muddugavu. Nga gwe bwoli. Ngebbina kweri ate liryo ndima lyakikina la muliti. Ya naye Aisha. Naye Aisha mwatutambuza akannaginagi ku ssomero. Aisha nga Aisha bwayogera nga sha. Ate wali ovuma gwe mukazi gwe. They lie. By the way, people take me for someone avuma naye simanyi kuvuma. Simanyi na kuyomba by the way. Just my looks ziri mean. So people take me for a mean person, but I'm not. I'm a very nice person. Laira. Banaye webale kujja kumbuzako Aisha. Aisha nonze gwolaba nina omugagga gwendabye wanayagala okumpa ssente. So kati ngenda kukubira encha we talk
Thank you so much. You saved my number, eh? I lost your number by your... Yini eri mukana akasimu akati nogenda kusindikira message ku WhatsApp. Kale, bye. Kale, bye Aisha wange. Banaye nino omugagga gwendabye agambye ayagala kumpa sente wuno kamalo muleeta. Ne banaye leero munjagadde ne mukatagga. Munjagadde ne mukuna. Wuyo. Jehovah me, I trust in you. Hey, Giovanone. Yes, chicken. Omugagga wange ng'osoose siri konkeneka. Nedda. Nkolaba ovumo wanda omuliro kiki obusubu. Taata wange bw'oba onkeneka oŋŋamba nti munnayizize kusunga. Nedda mukama wange. Njogera eyo. Oli otya ssebo? Ndi bulungi ogamba ombuzeeko nnyo. Taata omanyi? Bulungi nnyo. Taata we mulinga muli bangi mpulira munsekerera. Olimbyemukko. Anyway, mbadde gyawasomere ku namba yo nkuteereko ku kasente wano. Taata ng'oyo asese bw'okyogedde oyo gw'oli naye. Kiki? Ng'owulira bubi kiki? Taata wange erina oti banaye asese. Anti gwansesa ogambye mbu nga teri ali eno mu background ndiyo nzeka. Taata wange ennamba obudda tugisoma taata tewagikutte njiddemu. Mbadde naakajjako live. So nja kuteerako kasente then njagala nja ofuna olunaku nkutwaleko like ojjeko mu cinema Arena Mall. Gy'okolera eh? Yeah. Okola mu cinema? Century Cinemax Arena Mall. Osolooza kibanda kya firimu? Iye. Si kibanda kya kale osobola kiyita kibanda kya firimu but okay, try to do some research about Century Cinemax. Taata. Wanjisebo. Kati taata bonampa sente tebazi kusaba omugagga bosi wo. Ate kulaki? Ngamba ngozinsindikire takugambe sente ze wasoloozeza mu firimu ziriwo. Zengendo okuwa nzikuwa ku lwange si ku lwa mugagga wange. Taata nsome? Nsomera. Sokombe kasimu. Taata tobadde ongambye tewali muntu awo naye kale kansome. Taata eri 0700. Sikirizibwa na kubeera na mukazi. Taata bansonyiwa munnange okulingiriza ebitankwatako munnange nsobye. Munnaye nsobye busobi taata bansonyiwe. Nedda tekirina ngenda kuteerako kati. Naye waliwo ze nakutteko obaddeko ku live 0700 56 92 89. Iye taata. Naye teweerabira Century Cinemax. Olina ofuna ku lunaku ojjeko oba n'emikwano gyo. I can get you some tickets and nemulaba ku movie. Iye taata tujja kujja mukama wange. Kale kankuteereko kati. Taata nze gw'otabuuziza n'amannya geereeta taata onaaba mugagga ki? Enamba obwedda ngimakinga nno obwedda ngiwulira ng'ogisoma. Ereeta Farida. Is it Farida? Ekituufu taata wagikutte. Iye ssebo. Naye yanziza taata omukama akumpeera omukisa taata bannange. Taata sigenda kuwaana nnyo. Tusooka bawaata. Taata tusooka obbawaana. Bwe tubawaana ne zitajja
Taata katusoke tuzirinde zijje. Taata. Taata wange omulungi. Katusoke tuzirinde zijje. Bwe zijja taata. Nga nkuwana kati ebyaddala. Aisha long time. Mbane Aisha ndudde okulaba. Aisha ndudde okulaba. It has been so. Nemwakola milioni 3 nkuwe bugi n'agaana. Oyagala kwata ku bbina lya bugi milioni 3. Bwe ziba nga weziri nga tuwogera nze manager w'ebitundu bye ebyekyama. Aga mulimu ngwagala bane. You have received 15,000. Ani antereddeko 15,000? Ani antereddeko 15,000? Ani antereddeko 15,000? Ani antereddeko 15,000? Who has deposited 5,000? You people, look at me. Olwokuba munda banga nseka. Kanjiziremu. Ani antereddeko 15,000? Sakumanyira zinone. Nyiga reversal. Antereddeko 15,000 nyiga reversal tomanyira. Saka manyiro wano. If you have deposited 5,000 nyiga reversal ziddeyo. Nyiga reversal kale nsaaga tojjako sente zange gwe. Oba ozimpadde. Tojjako kasente kange. Anene n'omunaku alabye. Oba yono wa firimu asolooza ekibanda. Naye naawe toyinza kumpa 15,000 naawe wataata onjolonze nnyo. Fayina akasente nkaagala naye 15,000. Mukama wange. 15,000 ngoba tombazeemu kisaawa dde. 15,000 walai. My Jesus Christ. Hey, Aisha, come and visit me anytime, baby. Aisha, nkwagala nnyo. I love you. Just Hi, chicken. Woman of honor. Hi, chicken love. The rich wife. How are you? The queen. The legend. The conqueror. Queen of YouTube. Voice of the money. Sweetie. How are you? I'm good, chicken. How are you? I'm very fine. Where are you? I'm in America. Jehovah, you. I trust Me. in you. Oh Lord, Jehovah, me. Ojja twetana fofuluuta tugambe tulina ebyawongo. Woman of honor. Wangi mukwano. Oli Saudi, oli America. Ndi mu America ate nandikulimbye nze sirimba. You want a Woman of honor. Yeah, dear. Woman of honor. Yes, dear. Tukoze tutya. Okumaliza kyenyumba weta mpuliriza. Mukwano. Sente sisaba zanju nina ebizibu byange ze first born ewaffe. By the way, I saw your house. Kubolako mabaati na plaster. Kwano bwe nkubuulira ebibulako ojja kuwegoba. Enjwawo weri gulaba yatuuse. Nga kuliko ekikomera kuliko kwano geti neetaaga ya miliyoni 2. Geti yokka ya miliyoni 2 gwe okyagamba mwebulako mabaati. Nze nagira bitayimba mabaati. Nze konze ngenda kuwayo ngenda ku ambanenge. Ani ogede kigamba amazaawo bannange woman of honor ng'otambula n'abakazi abawemu. Waliwo atakwagala gwembeera naye. Tanjagala? Namukola ki? Mbu otunda gundi. Ntunda ki?
Tubiveeko ebyo tudde ku No, tobivaako. Yagamba ntunda ki? nti otunda obusolo. Ntunda obusolo? Wali awo ampulira bwe njogera ampulira? Iyo. Bwe mba njogera bwe nti aba ampulira Akuwulira. Mugamba alinge Kyonna kinene. Kati nyiize. Woman of honor nyiize. Mugamba katate nawe nsobola okuvumiramu. Tondeteranga biwo wano. Sobola nyiga nawe nenkuwa. Awe gwe woman of honor. Mbondi America gwe Saudi. Waliwo atakumanyi toli Saudi. Lokwa tubera tusise ne tukakanoza tubade tumanyi. Kadama wejiwe shalu jambo ndi Saudi. Mbondi America. America ne Saudi tobyawula. Aya sama. Samirida. Muntu obusolo wakali emizi. Ninga lumondo omusotere mulyango. Otulanga isipapula cha pink and peel. Olinga Jesuse. Rabiri bingo mtuga madrata nchiko. Mbwaza kuchalo. Tomanyiranga nina abagagga bange. Akatoka kulinga ekigatto. Nina kuna abagagga bange sebo nga setaga kwegayirira ggwe. Ateka tukankuletereyo omugaggo omu. Wama sweet love. Regan Christian anzise ebimuli ya Rabbi. Allahumma swali. Mugagga huyo. Abagagga benina ku app eno bamanyi. Oba nuzinda wagwana. Hello my baby. Otukide mu budde my baby. Hello. Yo my baby. Ponyeza bayaye gwe Sara. Chikani. Nzempa ku muli mwana gwe mbwa gwe n'ogenda okubya omwana w'abandi emizingonyo kale n'okutuno emilaawo lwaki wabba ensawo ya muno pati sendala ziruddawa ogamba nsawo ki ati kano kamuvi ke mwazanya omwana bamuwa school fees mugezi simi bamubyegera olimbe maama omwana bamukuba ebi Awula bana ino omugagga naleetinga fiimu taba mwangu. Munaye kansiime Sala. Mugagga boss. Sope ku muli baba. Ate nze gw'osaba naawe. Ngaki sikusaba mbadde ki? Nakagalawo live yange. Kisonyiwo mukwano tetwategedde munaye twawudde tumanyi tuleese mugagga tusaba kisonyiwo. Tetwategedde munange. Tukugudde mu bugwi. Mukwano tukugudde mu bugwi munaye tetwategedde. Tusaba kutusonyiwa. Tusaba kisonyiwo.